Yes, mbalamusiza nnyo banyama ne basebo amanya ne dobozi mutibwa Kimfadi. Uncle Binde Rastibon. Nyingiddewo manya gachika ekyenjawulo okubabuuzaako gyonna gye musinzira okubanga mutulaba. Mbabuuzaako nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala kututega, kutugoberera ate n'okubanga mutuwabula mu ngeri emuba endala. Amanya geego gennyini nyongera okubajjukiza mwenna abalina obulanga bagala okubanga mulangako naffe enamba zaffe ez'essimu ojja tukubirako oba otuweeze ku WhatsApp message tukubire ku WhatsApp eri +256 750 90 99 86 +256 750 90 99 86. Ogenda okubanga oyitira otula obulango bwo oba business yo tube nga tugiyisaawo. Manya gachika ekyenjawulo. Lunaku lwaleero video y'olwaleero egenda kuba nyimpimuko ate jiwo obwongo ogitegeera osobola okugifunamu ekyokuyiga. Bingi nnyo ebitambula mu nsi naye bingi nnyo bye tulina okubanga tuyiga before okubanga twogera ku bitambula mu nsi. Lunaku olwaleero nninza okuba ngenda kwekolako olugambo naye sina kyakukola. Nina okukikola olw'ensonga nti saagala kyemba mpiseemu naawe obeere ng'osobola okubanga okikola ki ng'okiyitamu. Njagala kubanga mbuuzaako ku mikwano gyange abawangalira mu America, mikwano gyaffe abasinga okuba ate nga mu commentinga, mbabuuzaako Texas, abali California, mbabuuzaako abali Massachusetts, mbabuuzaako Mami Gertrude nkubuuzaako, njagala kubanga ate mbuuzaako Gertrude Naziwa nkubuuzaako mami wange, waliwo omukyala ali Bungereza nkubuuzaako nnyo mami wange w'e Bungereza, njagala kubanga ate nkubuuzaako manya g'ekika ekyenjawulo. Ogamba the priest nkubuuzaako. Queen Mbabazi ogamba otya mukwano nkubuuzaako nnyo mbuzeeko nnyo nga mwebale nnyo kuba y'abantu b'omu America. Nakaweesa ogamba otya Shera Nakawesi kubuuzaako nnyo. Flavia Namulindwa ogamba otya mukwano gwange. Selector William kubuuzaako nnyo. Muzeyi wa kazi Kaparaga Baby nanyini Kiwalaata ogamba otya munange Kaparaga Baby. Patrick Mujuka nakoma kula Patrick Mujuka twali wa stand endawula ku yaya extra nasembo mulabaka weereze kiringa muko nagenda okudamu yange oli mu America wayiseemu kirungi nnyo kubanga ate wagenda okubanga onoonya obulamu nawe nkubuuza ko buye Boston ogamba otya mungeye munange ne Kaparaga Baby no mugeye munange namwe mbabuuzaako manyonyo Katongole omutongole nanyini baana nawe nkubuuzaako nnyo manya g'ekika ekyenjawulo. Dolini Mutiibwa ne Bawo Kinene mbabuuzaako. Njagala kubanga ate mbuuzaako ne ku bantu abali Uganda. Angela Kalule abayimbi bange. Angela Kalule nali mwagala nnyo Kakondo ondyeno mu Kakondo kwagala nnyo ngoma wayitawo. Omukyala banaye alina Nanjego nasemba okulaba alina Nanjego twali ku mukolo gwa Swaibu Serugoti gwe twazanyanga naye Maloga Feta Kings atuzanya omukazi mukasebo yali ayanjuza mwana yes nga naleta alina Nanjego ti obwedda bambuuza kimu ti omusajja taakuyiwe omusajja taakuswaze la would ebyo alina Nanjego nkubuuzaako munnange ogamba otya Swaibu Serugoti taata wa Nalukoola yali kyamani w'omukirokole wa NRM ate ng'omwana wa DP simanyi bwe byagattaawo lawyer Nalukoola takati taata we twazanyanga naye emizannyo bamuyita Swaibu Serugoti wa mukirokole yali kyamani wa mukirokole awo nakoma okulaba alala Nanjego. Rebecca Jingo omwana oyo mwagala Rebecca Jingo nyimbira kati nfuga kanamba nafunyana olubabyo abaana mayasizire neme kati nfuga kanamba oyo kubuuzaako Latifa mwanyumiranga nnyo ku big deal. So abantu bwe batyo mbabuuzaako mu ngeri emu oba ey'enjawulo. Nyongera okubajjukiza kino sijja kukowa kibagamba bannange bapresenta b'amaladio mwenna aba TV bw'oba olina gy'oli kola YouTube channel n'oba editor kola YouTube channel yo n'oba togitadde mu mannyago gituuma erinnya amawulire gonna agajja ku TV w'okolera ng'oli editor nkwega mujja lumala ogateeka ku TV ge-editing bulungi gateeke ku YouTube yo ebiseera bigenda kujja ng'emirimu mitono
kubanga kati bajja kuleta bajja aba media bajja tuko ku hiring omukozi ng'osobola okweditinga ng'oli presenter editor ng'atooga noonya ng'oli 3 in 1 so gwe ng'oli editor kyokka nga tomanyi presentinga so ojja kuba strugglinga mukwano tandika YouTube channel awo nvuddewo mbadde leero nina ekibuuzo kye neebuuza nga sinnagenda ku program endeese ekibuuzo kye neebuuza olunaku olwaleero mbadde ndaba TV nnyingi nnyo ne radio nnyingi nnyo e Uganda nga ziranga obulango aba property masters abatunda amataka aba estate gundi babayita ati ba estates niye sirabangako balanga bulango mbu tulina estate tutunda ploti zaffe eisingiro embalala intungamu lushere luddawa kabale tulinayo ploti zaffe ze tutunda milioni 10 osasulako 3 nojja nozimba tulinayo yika 10 milioni 10 yiko simba okalitunsi osobola okulundirawo bannange ebitundu byebyo tebitunda mataka Oli agamba tulina amataka mu bitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo n'omugaba bisome n'asoma tulina emubende tulina emitiyana tulina ejjinja tulina ebusoga tulina esaidi z'ewoyima eyo tulina kali ennakasongola tulina ekaliisizo tulina emitiyana tulina ku nnyanja bannange bw'oba omanyi nti embalala batunda y'ettaka bw'oba omanyi nti nno entuŋŋamu batunda y'ettaka eyisingiro batunda y'ettaka bannange mbaguliza wero mikwano gyange ejagala okugula ettaka jagala kulima binazi na bikajjo bannange twagala kugula mikwano gyange jagala kugula ttaka bobo olina manya ayina ettaka eyo nga liwera n'aba batunda poloti waliwo mikwano gyange jagala ozimbako embalala isingiro ntuŋŋamu eyo lushere waliwo abagala okugulayo ettaka bannange bwe bumanya abatunda property master beeyo mulete ku bulango ku TV zeno mulete ku NBS bukedde mulete mulange abantu baagala vaako mu kibuga abantu baagala vaako mu Buganda region bagende baguleko eyo bannange kiki ekiri eyo ettaka lyo teriddako mmere simanyi nakumanya ekyamazima simanyidde ddala simanyi naye nga mbadde mbasaba bw'obanga osobola okukola ki okutumanya ettaka eryo weriri tuguyulire ensonga ey'okubiri nga sinnagenda ku vidiyo olwaleero abannayuganda mubeere nnyo babuufu abannayuganda kiki weekolako olugambo kiki weebega n'okwata ndaga muntu eriko information yo nini namba n'ogitwala bakuwola emitwalo 10 emitwalo 20 mb'ogimusingire n'okwata nini namba n'ogitwala wa manerenda akuwa emitwalo 20 3 4 5 mb'ogimusingire mwebuuza nnyo mwate namba yange wagijjabwa bikoze bitya onabira biki bannange information yandaga muntu yo yebeera ku passport information yandaga muntu yo yebeera ku account bank account yo information yandaga muntu yo yebeera ku kyapa kyo information yeri kundaga muntu yeri ku buli document gyolina yeri ku tin number business number yeri ku information yemu yeri ku birth certificate no kwatandaga muntu nojiwaayo weewole ate nojisinga nojimulekera nobukoze mu photocopy oloji muwadde
abantu abo kakasa batuba tugenze mu kooti ne tubawaabira akulage capacity esigaza document y'omuntu olukusolo nga alulina. Olaba banka ne bwe bekuwoze banka negamba nti etwala kyapa kyo ng'omusingo erina okulaga weegenda otereka ekyapa ekyo oba kiri safe. Era erina olukusa olugiweebwa. Ebyapa ebyo banka oluusi tebiterekana mu banka, oluusi erina mu Bank of Uganda gyetwala waliwo custody ezitereka ebintu ebyo. Kati Manerenda ayina luumu emu n'ekinabiro bakigabana n'abapangisa abaliko mbwatereka ndagamuntu yo mbwatereka ndagaano yo muzuukuke. Bannayuganda muzuukuke. Document yo togifuula nnyo kyakuzannyisa. Document yo togifuula kyakuzannyisa. Kano mbadde nkabawanga tipu. Document yo togifuula kyakuzannyisa na kyakuzannyirako. Ojja waayo ndaga muntu omanye musajja yamanya ati amanya gange ekyapa bakivunji, ojja otwala endagaano yo oba ekyapa mbu okiwa Manerenda. Manerenda bagamba leeta ndagamuntu yo, mugambe naawe kwata photocopy ya ndagamuntu yo ogimpe, manya asigaze eyange yaani. Mubeere wano n'amagezi awo nvuddewo. Bannayuganda, kino kye ngenda okwogera mukiwulirize bulungi. Sigenda bajja ku mulamwa. Bannayuganda bangi musiiba mu makyaki nga musaba mwagala Miracle. Bannayuganda bangi musiiba mu masabo, musiiba mu mbiri nga musaba. N'ogenda n'oyingira olubiri omanyi nina emyaka mito nenze buli kimu nkimanyi. Si buli kimu, buli kye njogera mba nkinako obujulizi oba Omuwarabu kyayita daliiru. Ogenda n'oyingira olubiri onaga nze nnomazaana emyaka 3 5 jjajja yankwatira wano mpeereza jjajja wano. Oyo si jjajja gwoweereza. Nze munnaye kati nze kya kino ngimazeemu emyaka 4 nkeera n'ennongoosa otebe keera n'enjoza ttooyi mpeereza Mukama. Oyo si Mukama. Oyo si Mukama. Omuzadde ng'alina omwana tayinza kukwata mwana we ng'omuzadde mugagga, tayinza kukwata mwana we n'amusiibya mu nnimiro n'agaana omutwala ku ssomero. Tayinza kukwata mwana we n'amusiba ng'alunda ente n'agaana omutwala ku ssomero. Pozi ng'omwana yalalusi. Omuzadde ng'alina omwana omuzadde oyo alina ssente, tayinza kukwata mwana we n'amugulira mu masuuko oba kateni nti tambuza kukuba otembeeye. Tekisoboka. Omuzadde ng'alina omwana ng'omwana oyo omuzadde yeesobola, tayinza kugamba mwana we nti genda olye waba neyiba emmere. Kati gwe osiiba otya mu ssabo? Simanya mu lubiri omwaka gumu, emyaka 2, emyaka 3, emyaka 4 bujjajja yankwata. Tokyuka, togula poloti, tozimba, obufumbo bwafa, abaana wagenda nabo, abaana otuuse n'obbasamiza. Ndoota jjajja kati ambuulidde nkole kino, jjajja ne muwanga amayembe ne mukola abalongo eyo mu nsozi mu mbiri temuseetuka. Okakkana mweyagaliddeyo, mwekwaniddeyo ne balwadde bannammwe.
bajjajjaffe dda bwe battanga omukago oba bwe balyanga omukundi ng'amakago togawasaamu. Bwe mugenda ku musambwa oba mu lubiri, omusambwa ogukulira olubiri olwo bwe guba gwa Nnaalongo mwenna abamaama wammwe kitegeeza muba baana kati mweyagadde. Okubeera mu lubiri okusulamu okumyaka n'emyaka si kwe kusumululwa. Okusula ku kyaki mande tu mande si kwe kusumululwa. Tewaliwo mirako egenda kujja watali kikolwa. Bannannyini mbiri mubuulire abantu amazima. Ogamba omuntu nti wano zze kuwonerawo, wano oliwo ebbanga ttono. Ekinene nnyo mwezi ng'asulamu. Togamba jjajjawo abamuyise nedda. Nze jjajja atakola bwa kabaka bwe oyo taba wange. Jjajja asuzibwa obusuzibwa. Abantu abajja okusamira bakulemberwa bakama baabwe. Bakama baabwe gy'emizimu gye gibakulembera. Nanti omuzimu gwa jjajja gundi gwayina amayembe, gwayina abalongo, gwayina ebitambo, gwayina biki. Kati oyo bw'abanga agenda kusula mu lusozi mpaka aba afuuse eki? Bw'abanga jjajjawo akola, lwaki tomugaa jjajja ngulira ettaka nfune we nnaakusamirira nkuterewo ennyumba yo? Ne mubeera mu mbiri ne musiiwuka amabeere ne gabayiika ne gabanga ebyenda by'omulufula. Enviiri ne zikusenyuuka n'omutuukako ng'alina kusaba bazze. Mwe bikke yafulu ne by'oweereza. Bw'oba ng'olina jjajjaawo ng'okimanyi jjajjaawo mugagga asobola okukubuuza ssente kitegeeza asobola ozzikuwa nga takuwa kyakulya, teri muzadde amma mwana mmere. Awo omwana oba omutuuse kubba. Teri muzadde amma mwana mmere. Oyo jjajjawo gw'osamira bw'aba asobola okukugobera mu nju, ennyumba ne bakugobamu, ekyokulya ne kikubula omwezi gumu, kubanga asobola kikubuza omutegeere. Naye ate bw'oba omaze omutegeera okyawanga n'ejjembe ngeri enjala n'abaana tebasoma, owanga biki? Tewewangako ddogo eryo. Munnanga abaana tebasoma kansooka entereeza olwala. Oyo si jjajja, oyo sitaani. Oyo sitaani. Nze ngulira taata wange essaati ayambale ng'asula njala. Munnange jjajja, munnange taata wange yangobye waka yaŋŋambye nsooke mugulire essaati alyoka ampe ku mmere. Oyo si taata wange. Taata wange alina kumpa mmere n'enzikuta nanga kati ofunye amaanyi agalima lima. Nga n'Abaganda bagamba gava mu kulya. Kiki ekikubeeza ku kyaki okumala emyaka n'emyaka okusiimula butebe? Abagagga tebabeera ku kyaki. Mu kyaki abagagga tebagwa. Kati olina bizinensi eno n'okeera mu lankyawa ssaawa 4 5 neggwa 10. Emaali ekakira, sukaali kakira sugajja, olina azaamu engano ejja, olina abapembe bajja, bayi olina abamandera bajja, otumiza buto bidikona yajja, otumiza akawunga k'amaganjo kajja, ng'oli ku kyaki otudde. Oba Katonda temumumanyi. Bayibuli egamba nti okukkiriza okutalina bikolwa kufu kulinga empologoma enfu. Bayibuli egamba nti ffe tuli yeekalo ya Mukama, ffe Katonda atuula mu ffe. Omwoyo gwo ne bwe gunaaba mubi
toyina kyojja funa mu nsi. Gwe n'oba onyirira ng'oliko make up bw'oti nga bwe nkusenga onteekerako ebinnyo bw'oti naye ekiri munda oyinawo omwoyo, oyinawo monster. Katonda okukolera omuntu ebyenjawulo atuula ku mwoyo, atuula ku mutima omuyonjo. Naawe ali mu ssabo nga tonnaloga tonnakola kituula wekkakkanye. Mugenze mu mbiri mbusimaasiba mu mbiri wano bafuuyirawo emmindi. Naawe omanyi kyo bajjajjawo tayagala mmindi emuwunyirira nemuumusuza. Omanyi kijjajjawo batasula wansi. Anti naloose jjajja aŋŋambye nkiikeko wano mwe jjajja atakuwa kyakulya mute. Jjajja atakuwa kyakulya mute. Katonda atakukolera taba wuwo. Oba osaba kirala gw'osaba batakuwulira just oba omuumuunya. Oyina pasitawo oyo gw'okkiririzaamu. Mukkiriza mu pasito singa Katonda. Ffe pasita waffe yatugamba no, Katonda asobola okukugamba. Bw'obanga towuliranga ku ddoboozi lya Katonda toba mukkiriza. Bw'obanga towuliriza ku ddoboozi lya jjajjaawo by'osamira bifu. Nze soogera na muntu gwe siwuliziganya naye. Never. Sinza kukolagana na muntu gwe siwuliziganya naye. Katonda asobola okujja n'agamba onywedde nnyo omwenge gumulemu omwezi. N'ogumulamu omwezi n'olaba obudde bw'obadde ozuuka oba bw'ozuuka kati n'oga nti mbadde lulingunywa nga nzuukuka 3 kati nzuukuka 12 ez'okumakya sikyaligunywa nti ebigundi azzeewo takyanywa nnyo omwenge nga togenze ku musawo yenna nga togenze ewa akulimu akwogereramu naye omutima lumu ndikkaleerwe ntunda nnyaanya zigaana kwano bangamba omanyi tugende ku musawo nga ntwalamu ekatwe nga sina ssente nga tuvuga eggaali zaffe ng'eggaali kiro sawa ziri 4 z'ekiro mbajja kujja kukola kiro nga tugenda eggaali ng'efa ng'eyabika omupiira nga tugenda awo nga ku mega waaliwo ng'akanika mpiira gya piki nga nsumululira ng'akanike nga katima kaakutuse nga mbalina teeka mupiira mulala ate singina nze ntunda gya piki kakagaye tukaleka awo nafuna ka boda ngamba ate sinza kasuza wano kuba ku makya nze nkeera kuvaawo ndifuna ka boda katwala ekatwe nga tukomawo nga tuwula kagaali kaffe mpaka kaleerwe katuba tuli w'omusawo gaddewo muteekemu ssente biki nga jjajja nze sina ssente nzize kunoonya ssente ennyanja zivunda katuvaayo nga siraba njawulo ngamba olina akuloga biki genda okole bwoti nga ntuma ebintu nga biyingira 20 kyokka kapito nsigaza 10,000 awo nga nvaawo lumu nga nfune bwalala musajja yali nnyanama nga era mukwano gwange antwala antajjanga omusajja mulungi yeewolanze ku leediyo ki musajja nga ampa obuti kano kateekemu bwogera kasenye kano kateekemu gundi ampa kayirizi mukayirizi k5 nga sirya box ya nyanya ya muntu jukira kalebe ennyanya bazikuwola omugagga najja n'abanja ssente leero benkya ogenda mu dipo box y'ennyanya yasigirya yali yasula akola ne maaka nga sirya box ya nyanya tolo 11 ntwala bampe ensiriba irizi bampe nako mwaleti nakana akokusenya
nga nandika kwebuzabuza simanya nga tenda kwa accident simanya nafuna biki nga ntandika kugenda buko nga mfuna yo senta abitwalo nga musanvu nga njimuwa nga kuba box endala naye making sure magoba gofuna ko nsasulako paka lwene gwanti kale nga tuna nyanya nga funa nazire omusawo aina bye yangambye bwenale nga ngamba wena sente kwanza nazawo gagga wena mme kwanza ne mtwala abiri neja mugagga nga kweja abiri buli mtwalo genda ngo jake 1555 ozirete wano nakwata ebintu byali yampadde nembi mukasukirawo kale nga musiru todanga mu kunzibanze tebanziba nefutuka nezuka mu masabo sajja yali anzibi Ronald ya kantwala nangamba gwamanyi biki ne datwero naye yalokoka kati yalokoka newe tulawo ne twejjukanya tuseka nina kati abasajja abantu bakyagendayo waliwo n'abamufuula musawo waabwe olowooza omusawo yakujjanjaba alina ki ekyamaanyi kyotolina amanyi eddagala si kyekyo amanyi eddagala si kyekyo ddagala lyamanyi lyokka naye bw'aba alina omuzimu ku mutwe gwayita oba ejjembe lwaki gwe tolirina yalibbulawa beera mubuufu mu bulamu ojja kuwangula ebiseera ebisinga omwavu yagaggawaza omugagga kyova olaba keeki ez'ebitaano zitambula nnyo okusinga keeki z'embaga kubanga ku kyalo kubaako embaga emu naye abalya keeki z'ebitaano babanga 100 amazzi g'ebitaano gatambula osinga ag'olukumi togattanga obwavu n'obusiru bw'omanya ng'oli mwavu sooka otegere nti oli mwavu otegeere tegeera ojja tegeera mwekake mutegeere wadde temutegeera mwekake mulekerawo okusiba mu masabo mulekerawo okusiba mu makyaki kati omuntu ali ku Bulaaya kuno pasita we naagenda musuubizaki tingenda kusabira otambula amawanga bw'oba ne pasipoti ya Canada toyetaaga kusaba visa kumpi nsi yonna teweetaaga saba visa kumpi nsi yonna tosaba visa kati onsabirako nfuna ntambula amawanga abantu baba sabira lwa promise ojja genda China osuubule tosobola genda China nga tolina sente ate togenda zisanga ku kyaki ojja kuzimba tosobola kuzimba nga toguze ettaka buli kyofuna kyonna okyebaliza Katonda n'oba munju hayi Mukama mpadde emitwalo gino 10 nkwebaza nzaani ne Mukama mbadde nsaba gino 3 kanjigulira nk'omuzibe ka ssukaali n'oli omwana omulema Mukama mpa ssente oli omwana omulema aleme kubuukira ku muggo mugulireyo akagaali ogenda olaba Mukama aleese 5 nga akagaali kaaga ogenda olaba okujjako 2 owulira olumwa okusiba mu kyaki si bwe buwanguzi bapasita bammwe abasawo bammwe baseeka bammwe emirimu gyabwe bagiwa batali balokole bagiwa batali basiraamu bagiwa batali basamize ojja sanga pasita wo nga yinginiya w'ekizimbe kye musiraamu ojja sanga pasita wo nga omusirikale amukuuma tateekanga omuwadde 11 mu kibbo ojja sanga pasita wo nga wanaakola embaga ajja kuyita abatasabanga kabatawerezanga na kimu kya 10 nga bakatolubwama because goli idiot oli tissue
zukusa obwongo bwo oleme kuba tissue. Ofuse mulwadde wa musumba buli akabawo n'omukubira essimu weekolako n'olugambo. Musumba tafunye emmotoka ye bw'afuna tajanjula. Gwe bw'ofunye emmotoka n'odduka mukama mwebaza yampadde ekyamagero. Ekyo kisi kyamagero. Ofuna emmotoka si kyamagero ng'okiguze. Ekyamagero mukimanyi. Ye bini okusaba visa mugw'omukaaga mugw'omusanvu ne bagimuwa ng'atwala batasaanidde. Nitoyinza kuŋŋamba nti mbadde ne miliyoni 10 ngenze mu bondi munguze emmotoka ne baginguza mbu nina ekyamagero nga ssente saazironze nziterekedde ebbanga. It's not miracle. The hard working. Ebibala ebiva mu kukola si byamagero. Ebyamagero byebyo ebize from nowhere. Nali nva Kawempe ettula nali nva Jinja Kaloli ku lusozi wa Nalongo Mawungu. Bwali kiro nga ntambuza bigere nzira ttula nesanga ababbi awo gwetuuka awo nga wali Happy Boys mu koona kukidda kuloko nga wali Shiro TV. Zali sawa nga 3 ez'ekiro mwezi gwaka buddawo nga tewannakulaakulana nnyo kakola sibaka kakola. Ntambuza bigere byange ababbi ne banyimiriza nenfubutuka omubbi nangoba nampitako nga n'ow'emabega gyali nga gwe ddogoddoka ki ne bankwata baba akantuuza bwe bati wansi bagenda kunkyambuwa. Omusajja gye yava ng'atamidde mu kika nga simayina mumanyi. Mwe muve ku mwana lwaki mubba biki ye. Ababbi banta ne bakwata omukiga omukuba n'ennyimuka. Bwe nnanyimuka nadduka nga bwenkuba enduulu. Kyokka kyewuunyisa tebangoba basigala ku mukiga. Ababoodaboda ne bayimirira ababbi ne bafubutuka. That is a miracle. Because omukiga nali simutegeseewo omusajja nkyamujjukira yali mukiga wega lukiga nali simutegeseewo. That is a miracle. Tuyinzaga nti mukama yandeetedde ekyamagero najjeyo emmundu nenkuba omubbi n'adduka oba n'afa. That is not miracle. Wayina emmundu nenze nalina nothing nga sina na sente zannemu 13 ne kaleediyo ka Alcatel akasimu ka Alcatel. Be careful for your brain. Kyovula basumba be Uganda basaba ojja kulinnya ennyonyi, ojja kuwasa embaga, ojja kuzimba, ojja kusuubula China, ojja va mu mulimu gwe bakozesa, ojja kwekozesa, ojja gula ettaka. Byonna tekuliko jja londa ettaka, tekuliko jja londa ennyonyi. Nedda. Kyovula ba president bonna abanoonya obululu tebagendako muyenga kubanga tebalina promise yaayo ab'emuyenga. Kyovula ba drive ze bakuba teziriyo emuyenga, teriyo promise. Ng'omwavu gwe promisinga mwe bakubbira kubanga omwavu tamanyi managing sente. Togattanga obusiru n'obwavu mbasiibudde.